kiri kitya Mr. Update Live. Mr. Update Live nyingiddewo ndabe akakodyo kenkozesezza okutapinga ku internet eyebweru kakoze alokulaba Mr. Update Live. Mr. Update Live tetuli happy na bimu ku birangiriddwa naye kandabe kiki ekiriwo. Tetuli happy ne ku bimu ku birangiriddwa Mr. Update Live nyingiddewo ndaba mujira ku speed ya yiriri. Tetuli happy ne bimu ku birangiriddwa naddala ebivudde mu bululu buno bava okulanga obudde buno nga baga nti Mwai Museveni awangudde akalulu kano of which si kituufu. Kalulu kano twakanoonya eggwanga lyonna era buli muntu yenna n'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina okubeera pulezidenti w'eggwanga Uganda. Tetumanyi ate we kijjidde ne bagamba ti ate balanga Mwami Museveni nti yawangudde akalulu kano. Ekyo kikyatwewuunyisa nakati naye ffe nga ba candidates aba NUP abayiseemu ku bifo by'obubaka bwa parliament tugenda kubayo ne meeting ate tulabe kiki kye tuzzaako oluvannyuma electoral commission kudiringa Mwami Museveni nti ye muwanguzi w'akalulu kano. Olwekyo ge mawulire agakagwawo agatali malungi. President waffe ali incarcerated, amagye military bimusazeeko wabeera. Amagye military bimusazeeko wabeera. Amagye military bimusazeeko wabeera. Olwekyo embeera si nyangu n'omulundi. Embeera si nyangu n'omulundi n'ogumu naye nga tugenda okulwana okupaka ku muntu asembayo tulabe nga president waffe ava mu buwambe kati bwalimu. Olwekyo batutemako intentionally nga bakigenderedde nga bagabangiriza season era Mr. Update noza mulambadde sibaweereza okutuusa ate we neetaddemu akanyonyi neŋŋende Kenya nsobole okutapinga ku internet ya wane Kenya nsobole okubeera nga mbaweereza biki ebigenda mu maaso. Kano kaneetegemu bweteesi nga nzijje wane Kenya nsobole okubeera nga mbaweereza biki ebigenda mu maaso. Olwekyo embeera si nyangu n'omulundi ogumu president waffe tali safe olw'okuba nti n'okumukkiriza okutambula obutambuzi tebamukkiriza. Mbaddeyo ku makya gumye ne president otya tugenda kulwana paka ku muntu asembayo so otawoterunagwa tugenda kulwana paka nga engule tujambadde. N'olwekyo tetujja kukkiriza paka ng'ensonga zino tumaze okubeera nga tuzitambuza nga bwe zirina okubeera. Ekyo Mr. Update ensonga lwaki njagadde nga mbategeeza nti tukyalwana saagala mweraliikirire saagala mwoleki buli bonna president waffe wabaddako bajja kumulangirira mu bitambula bwe bitinga bwe biri tugenda mutayiza mu parliament because impeachment mu parliament esobola tusensalinga president because enamba gye tulina y'abaka ba parliament etumala okubeera nga Mwai Museveni tumuyimpeachinga ataawo mumanyi Mr. Update ngenda kubeera mukambwe ennyo kasita bannyingiza olukiiko lw'eggwanga olukulu kubuulira mazima kyobola abasajja nawangudde with 98% naye akaluka ge badde baagala kabakabbe naye muganda wange ekiki babadde babba kwadde kukwata njovu ogiteeke mu kaveera akaddugavu. Tosobola kukwata njovu n'ogiteeka mu kaveera akaddugavu kuba ndadde njagala n'obuulu bwange emitwalo ng'ebiri mbuwe baganda baffe bali naye era nga tebawangula naye ng'obamba ongera 3 ngera tebawangula kugo bulwadde bungi nnyo. Kyobola electoral commission kiradde erina okukola nga ekintu erina kukiwandagala buwandagazi. Electoral commission ekintu yabadde erina kuwandagala kiwandagale. N'olwekyo embeera bwetu bweri kentuuse wano e Kenya wendi mu kiseera kino nja kubamba wa updates zonna ezigenda maaso ku president waffe kuba otegeeza byonna ebigenda maaso naye nga bana basajja batujjako internet intentionally okola temufuna biki bigenda mu maaso. Nja kudda Mr. Update mwekuumire kuno tewali kuzikiza.